The Newsroom, where untold story is revealed. Mugamba Yusuf bwenkuyamba kunangamba ntambudde abasawo b'ekinnansi waliwo ekyama ekiri mu jjinja mu Bwakatonda naate si buli mayinja so ng'abantu omuntu ali ne banno ate naawe oli nabo nze sigendangako ku jjinja nti nsaba ttutumu naye abaali saba nali bawa kuba nali nabo wabula bwe nabatuusa ku jjinja eryo baavunnama era ne bakola byali biteekeddwa okola ki nabatwala bananga bwe twali Igwe eyatwala Julius Saba Zone Kidomole Koteka Jaja Zone mugenda mutuuka ku jjinja nga mukola ebikolo n'ebikolwa twaliwo okusaddaaka tewali ki ne bavunnama n'enkuba azigula bambi nga bwolaba olwaleero Dr. T yagenda Jaja Zonto yagenda Yanga Zonto nagenda Shani wa kamera yagenda Anabero Femero Zonto yagenda era olunaku lumu yagobako ku Femero Zonto ne mugamba sebu waleeta Femero Zonto nga totugambye ekyo omuleesi bwe yamala omuleeta ate n'amugoba ne mugamba nga bwe wamuleeta ku kifuba nange togenda mugoba asigala wano ku kifuba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nokujjako omwoyo ogwo galiko ekitambo mukiyita kitambo ky'obuseezi agagyaga kategeeregekaaga ag'emikago so mugamba Yusuf bwenkuyamba kunangamba ntambudde abasawo b'ekinnansi balidde ssente ekintu kyagaana namugamba nze siri musawo wa kinnansi nakantereze ne ku mukutu guno seerangira sinoonya benvu mulala kuba babadde ku kutu ne bagamba anoonya bakola ki bajjanjaba naye twababuuza nti oba nababuuza nti nammwe okubajjanjaba mulina omukutu nasooka agenda ku mukutu kukweranga nti no mbajjanjaba obamba wettutumu bakuwa mmeka okubakumbula era n'ensonga lwaki olwaleero mu bigambo ensi bino bwe busugu bwenna ku baami bano okubanga babba ssente zange ku birungi bye nakolera ekibiina ku ssente ze nateeka mu kibiina ne bw'oba ggwe ne bw'oba mwana waani Yesu Kristo yakeera ku makya olw'obusungu naye nga bimususeko yali mwana wa Katonda ng'ekkanisa ya Katonda bagifudde akatale n'agenda n'emmeeza n'abiriwayiwa n'ebyokunywa ebyakola ki n'ebyaliko kitegeeza omuntu anyiiga kuba mbuuza mbabaali nze gwe kiki wali onkoledde Saba Zonto kiki wali onkoledde oba wali okedde ku makya n'ompa bwi ssente nti zakulya zizo nkuwadde kubanga omanyi abantu beerabira Saba Zonto omusajja mu bufere bwe baatuweerezanga ssente bwe twava mu kkomero bamwalabako ku vidiyo gye twakolanga tulya nankoko twezaako ekkomera ssente zonna ze twalyanga bamuwanga ssente zaffe abantu kuba essimu ye kwe zaasindikibwanga naye nga tesi ye muwanika banange mukutwe mu kkomera kakadde mu kagabani naye nga kyakola ku kakadde ako kubagulirako nkoko na soda ng'abaana abato nakozesako emitwalo 3 n'agirya kubanga ayinza okugamba nabagulira enkoko so byonna twalinga tubimanyi naye nga tumuwa ekitiibwa kati olwaleero okujja wano oba okulaba byolaba nabawa ebbanga lya myaka 2 kitundu nemagamba bannange ssente zetubanje za seevi tumala emyaka 2 muzikwate muzimpe neza Jaja Zonto muzikwate muzimuwe mukwate ssente eza YouTube channel buli omuze yakozesa okugula 2 kitundu muzituwe mukwate emitwalo nkaaga eza buli muntu ezagula kamera muzimuwe mwawukula nembagamba ssente ezange zembabanje ezisuka mu milioni 15 nga bwe nkakasa zetusevinze mu myaka 2 nga zange muntu ne Jaja Zonto oba twali tusevinze ssente ezisuka ne milioni 6 okusinzira ku kyenali nga mwakolanga ssente muganda wange kati zotu byakola ekyatutwala ku jjinja embozi y'ejjinja tutumu libaawo litaliimu ssente obanze nakibagambira obatwala otya ku jjinja ne musituka ne mugamba kati ku jjinja nasooka kutereeza byetaaga kutereeza nga yali omusezi ne mujjako ekitaaba ne guno Saba Zonto nagwo gwaliko akazimu
yaliko muzimu kyo biri awo ebibyo byo nga sibyangu byakutegerekeka omanyi abantu bali mu butegero bwa Katonda obwabwe kati bujja nga bubabanja ne bubakuumira mu mbeera embi ey'obwavu ey'obunaku obutatutumuka obuteyongerayo mu bizinesi gwe byokola bibeerawo ne byesiba kati yaliko omuzimu ogwo toba olaba Eva ng'abeerawo ng'alipira bulipizi bakazi baafe era babba nga tasobola kuteekawo omudala gwa capati ne gusitandinga omuzimu gukyamulina kunno kuba alina abakazi abampereza bano message nga byakubabba nakubafera kati kyamuyingira nti mu bwongo takyasobola kubeerawo nga muntu nga tabbye oba nga tafeze kitegerekeka so nze twagenda ku jjinja ebijjinja ebyo biwanvu nasooka batereza nemambulula ng'omuntu ayambululwa mu gwa Katonda mazzi ga mugga kyago obwa Katonda bwe bukkiriza olwaleero nga tukuze omuntu tegambugga guno oba ga nnyanja eno oba si buli nnyanja gulozaki waliwo ennyanja ngeri ya munnyo nobawo eri nga yo ebeeramu mukeneeko ngeriyo yagegeyo bwezityo naye ekyo nakyo kyabwa Katonda ebyo biwanvu ebyobwa Katonda tubyogerako nabakwata nembatwala ku jjinja ejjinja eryo eryogerwako nti ejjinja ery'omuwendo ejjinja eryo tusobola teri jjinja litali lya muwendo mu nsi amayinja gonna galimu ekyama ensi kyetamanyi ensonga kine Kristo omwana wa Katonda ebyawandiikibwa bibalaga nnyo yabeeranga nnyo muki buli mayinja mu nsozi eyo n'obugagga Sitaani bwe yali ayagala okuwa Yesu yamugamba bw'oba oli mwana wa Katonda buuka ove ku jjinja kuno kwe tuli ogwe wansi okuwa ekibuga kiri ekikola ki ekiyaka ekinyansa kyolengera so waliwo ekyama ekiri mu jjinja mu bwa Katonda naate si buli mayinja so ng'abantu omutwali ne banno ate naawe oli nabo nze sigendangako ku jjinja nti nsaba ttutumu naye abaalisaba nali bawa kuba nali nabo wabula bwe nabatuusa ku jjinja eryo baavunnama era ne bakola byali biteekeddwa okola ki nabatwala bananga bwe twali igwe eyatwala Julius Sabazon Kidomole oteeka jaja zone mugenda mutuuka ku jjinja nga mukola ebikolo gyonna ebikolebwayo twaliwo okusaddaaka tewali ki ne bavunnama n'enkuba zikula bambi sente z'enkuba Sabazonto yakisasula kaakati we mugendera ku jjinja baali bamaze okubasibayo wane n'akabujengo kemwamwisaamu eggaali oba baali tebannaba awo nga tetunnafuukira ebyo byaluvanyuma nnyo ebyo byaluvanyuma biri nga wali mwatandika ebyo nga twalama ogambe bwe twagenda ku jjinja twamala ennaku 9 kubanga ejjinja zasoboka nti mu nnaku 9 kyonna ekibaawo yentandikwa yetutumu lyammwe mu nsi era ennaku 9 lezaggwako bwe baatukwata batusiba ensi neewuuma wabula nasanga okusoomoozebwa olw'obutamanya bw'abwami bali nga banteeka ku nninga nti naye kati tebagenda kututta ku kino ekibaddewo kuba ku lunaku olwo nasobola okuseka n'abantu babiri nga batusibye nze bankwata ne jjajja Zonto ne batuteeka mu drone emu Sabazonto ne Jayati ne bateeka mu drone etya wabula mu kututwala okutujja ekibuli okututwala ku CIU ekireka awo natuula ate mu mmotoka y'emu nabo ne Sabazonto kubanga okugenda okwaza gye twali tusula ffe twabakireyesa Sabazonto yabavugisa olugendo luwanvu ate nze nababuzaabuza kubanga mu settlement nabagamba nsula namuŋŋoona kituufu nga ninayo ennyumba naye ngeri ennyumba erimu ebintu by'obwakatonda byange bibatalina kwemakuliramu nembakyusa nembatwala mu apartment gye nali nsulamu ya Nambi owaawe ebikota so twalwawo n'ebirala ebyaliwo tutumu awo eriva Sabazonto ambuuza nga tukwatiddwa naye ddala tebatwise because no ebintu ebiriko amaanyi bino biba byanjawulo kubanga ennaku ze baatukwata era emyojo gyaseetinga omwami omu avunanyizibwa ku kkuma ebyoto by'ejjinja ebyo n'aluŋŋamya ensonga oba n'akuma ebyoto ku lw'abalala so ebintu byatambula bulungi takuwuliriza nti n'omu gwe baakuba yadde gwe baafumita olugalo so twavaayo n'amaanyi gaffe tutumu ne tulitandikirawo ne sente ze twasevinga zezino ezabbibwa sente ze mwasevinga zezino ezabbibwa muvaayo mufunye bulungi ettutumu lyammwe kati awo mutandika okukola okwa siriyasi sente zijja kujja zaala
kuba ekituufu teri video gye mwakola nga teweza mutuwa kiri naye kati gwe lowooza nga abantu muteekayo video everyday nga n'olumu muteekayo 2 ne mukolayo kwagundi ka birthday surprise ne muteekayo ku ssaawa 5 naye ne mugiteekayo leggulo otegera kyenjogerako ne tufuna abasponsa abalanga nze mukolera ekiteeso ky'okusevinga sente ezo nabagamba nti abaana mu media muno babeeramu emyaka naye ne babamu nga tebalina kyebalaga mulaba mutya bwe tusevingayo akasente ako oluvannyuma lw'emyaka 2 ne tukagabana nga mmanyi teesa ni bantu bannanga baagala enkulaakulana kumbe ndi n'omubbi naye yadde nagenda nkizuula obubbi bw'empola nalowooza ajja kukwatibwa ensonyi aleme kubba nze munywanyi we gwamanyi nti n'okuba n'amaanyi oba n'ettutumu lyalina nti naliteekamu omukono fulo ku kyaki kakati bw'aba nga gwe eyabawa ettutumu oba yabatuusa awo Ssaabazonto atuuka atya okwefuulira okulaba nga akusuula ebbali n'agamba kansigaze ekintu nga kitambula Ssaabazonto okunsuula kyamuwa akaseera akazibu era yafuna obulumi bungi wano yali amanyi nti nkola byayagala nsanyusa nkola bulungi olunaku radio nga nebugamba kuba namuyitanga master nga yenyumiriza mu nkola yange ey'emirimu ne mu bulamu obwa bulijjo sina mutima gwa ffutwa ndi awo ndi ize bwangamba nti mpangira oyo nga mbitya naye ngaolusi neewaayo n'ebirala nga simujeemera nga muwulira kati asanga akaseera akazibu okunfiirwa nga mmaze omumugamba nti bw'oba ogoba jjajja Zonto mpa ensonga 2 lwaki omugoba nagamba mukadde nagamba obukadde eno si nsonga kuba jjajja Zonto twakakola emyaka 2 leero abadde mukadde talina kyakyuseeko singa wali toyagala bakadde wali omugoberawo mu ntandiko nabirowoozaamu ne mugamba bw'oba ogoba jjajja Zonto kkiriza omuwe sente eziri ku akawunti aleme kubonaabonera eyo nga alaba ffe tuli mu kwesiimira mu nsimbi ze nga mubeesiimira mu ssente ze nga nange mwebi omutima gwange si mulyazaamaanya kiri mubbi kiri mu kwenkanya ekikusitula ne kigamba nti nange ŋŋenze kwali kugoba jjajja Zonto kati tekyasitula nti ŋŋenze wabula namulaga nti akabonero akasooka kasobola okuleetera okugenda kugoba oli nga tongobye nakungoba kugoba oli kubanga bwogobedde oli nga tolina nsonga ematiza nange ojja kungoba n'omulala ojja mugoba nga bwolaba olwaleero Dr. T yagenda jjajja Zonto yagenda yanga Zonto nagenda Shani wa kamera yagenda Anabelo Femero Zonto yagenda era olunaku lumu yagobako ku Femero Zonto ne mugamba sebu waleeta Femero Zonto nga totugambye ekyo omuleesa bwe yamala omuleeta ate n'amugoba ne mugamba nga bwe wamuleeta ku kifuba nange togenda mugoba asigala wano ku kifuba kubanga okuleeta omuwala oyo wali we baleeteramu story egamba nti baawe yamuganye okuddamu okukola ebyo byali byaluvannyuma kuba waliwo statement yafuluma negamba nti yanga Zonto yali tayagala Femero Zonto kituufu omuwala oyo bwe yajja nabuuza agenda kusasulwa atya nga nkomplaininga ku ngeri muwala gyagenda okubanga afunamu ki kuba mwana muwala alina naye ebyetaago bye ng'omuti kati bo olwokubanga olwaliwo banoonya ekibi kye banjogerako nekibula kati ne bateekawaako naye ate bw'oba ogoberedde sitole zaffe walabako ku Uganda byogere wakakalaamu nga Femero Zonto akugamba nti Ssaabazonto yangoba ate yanga Zonto nankomyawo bwe mba salina maanya mu bizonto lwaki oli agoba n'enziza so administratively nali mmanyi ebintu bwe bitambula so omuntu bw'oba muleese twagala tutegeere ku 10% gye mbadde nfuna kati bansazeeko 2 n'oli 2 naawe 2 naye kati afunye 80% oba ffenna tujjeko 2 sigaze 8% n'oli asigale ng'aliko 80% kuba acta oba actressinga kitegeera kati bo kyabalimanga okutaputa kubanga obwongo bw'okukulembera nga Ssaabazonto tabulinayo ensonga lwaki olaba ekintu twabonawo kubanga tukyabulira naye ate yadde tukivuddemu naye ate bakityongedde kufogonyoka kutuuka ku seeri funa sente za Jerusalem kati omuntu naye bw'ogenda wa Jerusalem n'osaba sente ate bajja kugamba nti ffenna twaja sente so nga nze sente ezo banne mulama teri sente embi naye sente gyeri ey'ekibi senze nkibabulira mumaliriza agoba jjajja Zonto kakati bwe n'omuwa solution n'ogamba nemugamba tomugoba muwe sente ze bw'oba omugoba wange secondary lwaki omugoba nemugamba omusajja oyo omuyimbi naye omumanyi ali wagala wabe mugamba naye kyetusobola okukola
Butuba tuwogerera emikolo by then nga ndi musomesa wa Buladde mu Buladde Ceremonial Services ya bizonto ne mugamba ngeri gye mwogerera emikolo nze ndi musomesa nfuna akasente nga baagala nkola obwakatuma ne bagamba sibusobola omuntu ali kuleva esomesa tasobola kukola bwakatuma ba demotion seba promotion kansigale mmatire kino kyenkola ki kyennina oba baagala obwakatuma gye bali bangi tusobola okubaleeta ne bayiga ne bakatandika okukola ne bana abaana be training basobola okutandika ne bakola obwati obwakatuma kola ekintu kitambula ne mugamba kati kampandikire jajja zonto oluyimba omanye nti muyimbi asobola oyimba ebyomulembe ne mpandika oluyimba lwa Mairo project ya Mairo olwo ntuula nkwata mitwalo 3 musawo yange kulaga musajja oli nkubira yaledi nti gyoli nti gyendi nenkubereza zonto nti gyoli nti gyendi nemugamba jamu tusinkane wa yaledi tetusinkana nawandika oluyimba ku mpapula kolasi nga tugiyimbira wamu netuwandika oluyimba olwaluba Ssaabazonto bannange yalabira ddala nga ndi kizibu oluyimba lw'amaanyi n'agaana lugende ne ku channel yaffe ffenna nga kikyagezaako okuzibikira tayagala nsi kutegeera nti ono omwana ategeera asobola okuba ng'alina amaanyi kati awukamuziza atakulaze nti njagala kuyimba naye nga nina potential ewandiika nga ku channel gye twagula toyagala ndagireko baana balina talenti ziyimba nti omuwandiisi waali ng'akuwadde buwi ekitegeeza Ssaabazonto nga ye ayinamu omutima akkiriza nti ye muntu mufutwa gakkiriza nti waliyo abagezi abalala mu nsi so ebibiina byakatemba bimamukkiriza nti mwaba bitandikawo mwe mulina okuba abagezi paka wemunaakoma tebijja kubeerawo bbanga ekyo kakibalage engwa yakyo kebe kyakulabirako sitole bwetyo bweri oluyimba luvaayo mugamba bamuwulira omusajja nti muyimbi nga yanyiiga tanzira namu teyakwanuka lwaluyimba kati mba baali oyo lwakuba yewusa bwewusa naye yalwagala nnyo naluteeka ne ku status ye oyo Giant Zonto era nga ngamba wakubye wawandiisa akayimba kalungi so nali nsobola okusalawo neŋŋamba kati tuyimbe nga bwetuto tukuba ennyimba z'emikolo natugala tupafominga bwe tutyo mumwogerera bwe tupafominga ne jajja kamera yaffe nga bwe twagigula naye ekwata evidiyo mugazi y'ekintu amagezi gamubula nga gyola okuba yali alowooleza mu bufere n'obubbi eyo project n'agitta naye mbagamba tuligisalingaekampani tukole media company bijja kutuyamba okubaako ebirungi byetukola ki byetufuna tulina byetusangibwa kuba tulina sente esobola okukola office ennungi n'okugula ebintu ebyetagisa furniture n'ebirala obufere bugirawa obufere bugira mu byonna buli wamu wewali waliwo obufere n'okugenda obugenzi kujinya tusobola kuteeka mu nkola bikugambiddwa bufere ofeze sente za YouTube channel ofeze basiponsa waliwo basponsa beyafera ngenda nobikumenya nate nga bwenkuwa kuba tetusobola bimalayo leero oferedde mu mannya gaffe mwenna awamu omuntu bwakusaba enamba ya Ssaabakaki ate togimuwa kubanga twali omu nga buli omu alina kalakita ezize ku kontakiti yayangazo kati nze nga obuwala bondabanga muto munnaabo kati buba bwegomba akasajja kano bofune omukwano kukko nga tabawa namba yange jajja Zonto nga naye alina abakadde emyaka gye nga naye tabawa namba ye naye nga ye abajja nga bamukwana infact nga n'abatwagala batwagale abagala batwagale nga ye ayagala abagale kubanga yalabanga tesoso obubika mukunye abaana abasinga babanga eyo bweru bakadama n'ebirala bwebitu wewajjira story gye nalaba omwana soda akola ey'omukyala ng'agamba bamunyaga akasente ke ate sofanira abaana akamunana waliwo audio gye nafunyeeko eyeefaananyirizaako bwekyo naye saagala tugendeyokko eyo tebudde gwe tojja tutuukayo naye nze nja kutuukayo kubanga kyali kyangu nnyo era endagaano yange namugamba sente bwe zinaakulema okumpa zenkubanja kwata miliyoni 15 mwe emitwalo 6 mwe 2 n'ekitundu ozimpe obukadde 15 zijja zitya okuwera miliyoni 15 ku muntu eyateekamu emitwalo 62 si 62 zijja zitya okuwera eyo ebbanga lino lye limukoze waliyo sevinze sente ziwera miliyoni 15
The Newsroom, where untold story is revealed.